tomorrow is the day, and I'm calling upon everyone to come in big number, more especially my fans. Come and watch this event because it's going to be big. Luzungu, lwaki ndukomya ndususa. Neba bulira ne sente ze basasula bayinza okujja n'omutwalo mutwalo. Babulire sente ze basasula. Luzungu wali nange nengamba zani ono kiki ekiri wano. Nenyangu wanendu salako mangu nengamba tibagamba tibagamba ndi bali ku BBC gye balaba. Soko demo to. Ngamba ita mu Luzungu. Masaka bayite mu Luzungu. Ngamba ita mu Luzungu. Uganda ati yingira Lugogo. Owulira otya? Katonda bw'ati wakola ebintu bye. Omanyi kati gwokola ekituufu ky'omanyi nti ekituufu ebisigadde n'obirekera Mukama Katonda ye n'akola nga bw'alabye. Akasimu kakukubiddwa n'ogamba otya? Kati no basooka okunkubira essimu ne ndowooza nti olabye abafere balimba. Era ndowooza abasajja balemerako bano ne baba balina kye baagala. Era ekyo kibeere kyakuyiga oba olina ekintu ky'onoonya lemerako. Abasajja ne balemerako mpaka bwe natandise okulaba nga abasajja balina ddala mutuufu kye bakola ki kye boogera. Ningamba Mukama Katonda bino nabyo bikoze. Nengezaako kunoonyereza ku badijja abalanga gye bali balamu tebafudde. Anasose nengamba bafudde babadde balwadde kiki. Nemba kubira nga balamusa wayi gye bali muli bulungi. Tolina akuluma ti bakikoze bati. Munnange nange nengenda n'ekyo naye Mukama Katonda weebale. Kugumiikiriza okutuusa ku bingi nnyo. Kati ekinyanya okitegese otya okubeera wali Lugogo wajiiri? Mbitegese. Ngenda kubasinsimula endongo omanyi engeri gye tuli nti nno ffe twajereetere e Kampala era ffe tumanyi bwe tugigerengetanya. Nange ngenda kubasinsimula endongo bano abawuwo bulijjo abagere nze ngiikula ngiseemu akagaba gajja gabalukanga endebe. Linda ekigenda okubeera e Lugogo wano wannange bwenna mujje. Mulabe ku Ssuna Ben. Jangu ngoze kula kyaliwo Ssuna Ben. Muga Katonda. Bakyali banga baboda kanyongere mbayitenda wano. Naye balina sente ziyingira. Bazirina singa kye baba bagenda okuyingira baba bakyagala. Bamutwalo. Ekibagaana okuyingira mu ebyo bye mulowooza tibabyagala. Naye bwaba ng'omuntu bamwetaaga bagenda nze Katonda ba ne bwe nkwata ekivulu kyange nze Ssuna Ben n'ekitwala mu Lwera abantu bajjayo. Ekyo nze ekyekakasa. Naye buli muntu talina bumalirivu olwo olw'ensonga nti nno kuba kumira pini n'olw'ensonga eyo nebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Bagamba oli loko. Fireboy obadde omumanyi. Ndi loko kituufu. Naye era ekyokubeera loko tikikugaana ate era kumanya batali loko. Fireboy mbadde mumanyi naye lwakuba mbadde bafaani bange tibatera nnyo kugamba ennyimba ze tebazikola tebazaaniriza nnyo nga sizitadde mu kinyaanya. Bwe zibanga nkalukalu mba tebazaagala naye bwe nziyikulamu ekigoma kijja kizivaako emabega nga bagamba kyekyo omwana w'ekaleesi. Era nabagambye nti nno omusajja bulijjo gwe nkubira endongo ne ngiteekamu ebinyaanya yazze mujje tugende tumwagira era bagenda kujja. Omusajja tukulabye ng'omukwatako ng'omutyawo akuyita mwebongeko ng'otyayo. Okitegeera nange eyo bwe nsinkana abaagala okumbongako nga bantya. Bwe bityo omanyi bino embeera ebaawo naye musiŋŋana. Kati ekikulu bagamba Ssuna Ben oli mulogo nti n'endongo eno gitambuliza ku ddogo. Kati ddogo sibiri singa buli omu yalya singa ddogo lyaliyo singa tewali bayimbi bagwa. Niye bagwa enkya n'eggulu olw'ensonga nti nno ddogo teririiyo singa liba libaayo singa buli omu abeera wakabi buli kaseera. Ssuna gwe okola ddi ekivulu nkoladde ekivulu e Lugogo tewakeesa. Nze bafaani abange baagala kuvaawo ku makya nga akasana kaase.